nti business ebeera repeated process enkola ey'omuddiringanwa that creates and delivers value kwegamba mubeerako ekintu ekyomuwendo abantu kye beetaaga ne mugamba katukiteekewo tukidelivaringe ate naffe tukifune. Naye ekintu ekyo kye muteekawo ne mudeliveringa abantu abalala ebbali balina okuba nga bakyetaaga oba nga bakyagala kyokka tebakoma kukyetaaga na kukyagala naye balina okuba nga n'ebbeeyi gye mukitaddeko gye bali wiiringi okisasulira. Gye bali wiiringi beba setting ebbeeyi ffe tusetinga naye babeera wiiringi kwegamba ffe tukola essimu ne tugamba essimu ejja kuba yakakadde naye jjukira nti abantu babeera baagala nti buli ekintu kyagula ng'agula value ye yasinza okufunamu. Omuntu bw'ajja n'alaba olugoye ne mulugamba nti olwo olugoye lwakakadde agenda n'agamba naye bwe nyambala olugoye olwakakadde ngenda funamu value ki. So alina okubeera wiiringi okusasulira nga bw'olaba nti ffenna twagala firimu naye lw'oligamba nti nno sinema bagiguddewo tiketi ya $3 million tuyamwaga firimu njagala naye nga oba ngenda kudda oba tudda n'entebe oba nzira n'entebe za sinema n'abeera ng'akireka. So abantu bw'oba ocreatinga no deliveringa value eyo value abantu abalala balina okuba nga bagyetaaga oba nga bajagala naye ate balina okubeera nga bali ebbeeyi bali wiiringi okugisasula. Awo marketing siwagirawo mbaagazese okategeera. So bali wiiringi okugisasulira kyokka nga bw'oba oli mu kugikola eyo value olina okufuba okulaba nti esatisfyinga oba ekkusa ebisuubizo ekugamba expectations zaabwe ebintu bye basuubira. Naye ate era mu kukola ebintu ebyo byonna olina okufuba okulaba nti kijja kuvaamu amagoba agakusobozesa okukisigalamu. Kati buli lwe tubeera nga tutambuza bizinesi ebyo bye tulina okujjukira kwegabwe nkikola n'enkiteeka ku bbeeyi gye batali willing to pay nina either okusala oba ogenda bwensala nga tekivaayo olina cost of production tevaayo. Olumba naawe kati ekyo kiba kiganye. So kyova olaba nti buli kadde abantu babe tulina kukola ki oba alina tutandika bizinesi alina obanga yasoma apaana si nti oba olina kusoma si nti oba olina kuba mugagga gwolina kunoonya ekizibu abantu kye balina n'ogamba ekyo kyenjagala osolvinga naye njagala kisolvinga bwe nti naye akabeeyi kano banaasobola okukasasula era kyendi mu kubawa kiri mu kuleeta ebyo bye basuubira. Then bwe mba mbibawadde nze nsobola osigazaamu amagoba aganzikiriza okisigalamu. Kasita ebyo byonna bigaana oyinza okukola ekintu ekirala.